Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano wetukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era betunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga ng'omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa, ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu biseera eby'okumakya mu masekkati g'eggwanga lyaffe mu Kampala n'emiriraano tusuubirayo oluwandaggirize, so nga ate ebitundu ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Jjinja ne Tororo tusuubirayo enkuba okutonya, olwo yo mu Soroti tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana keera okwaka mu bitundu ebisinga obungi, so nga ne mu bukiikakkono embeera y'emu tusuubira nti akasana kajja keera kwaka mu bitundu ebisinga obungi mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonya mu bitundu ebimu nga Nakasongola ne Kampala, so nga ate ebitundu ebirala tusuubira nti akasana kajja kwaka era nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31. Yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonya nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31. Ate mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Masindi tusuubirayo ekire ky'enkuba, olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde ebirala tusuubira akasana. Mu Kaseese ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 32, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe mu bitundu ebimu tusuubirayo enkuba okutonya nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu kitundu ekyo eky'Kotido ne Moroto. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Nairobi tusuubira akasana okwaka, so nga ate yo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 44. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.